Oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli. Bokati TV. Okay, nga bulijjo era tukyali ku Bokati TV, ebirungi tebiguva tebiggwayo. Haji titibyanga bulijjo sula senyo nga Mr. Mosquito. Tulina mpozi za story ya Rema atugamba olunaku lwa leero so sene bakola akasiki wabula akasiki alojja love omwami gyayina alojja era atenda love omwami Sebunya gyayina lwansonga yamulaze byatalabangako ebika by'emmere byatalyangako decorations zatalabangako buli kintu kyonna ekijja mu bulamu bwa Rema takirabangako. That means mu bintu bino omusajja ne bwokolota tosobola kukola bintu byonna n'obimalayo wabeera yataba kusinga abayina ebipya okusinga gwe. The same applies ku mukyala nti wabeera yatera still gwe kyotasobola kufuna ngate wali omukyala omulala akina jjo kiwa omusajja ati awo wali competition ani asinze ebirungo wetwogerera Sebunya alinganga nti asinzizza Kenzo ebirungo olwansonga mbadde mujja mugoberera yamuyira obumuliro yagenda okukyala kewaabwe ebintu byamutaddemu kwegamba mutufu ngolabira ddala nti love ekibuye buli kyala bakipya era Rema agamba nti tukolerere nnyo ebirungi abawala mukolerere nnyo ebirungi. Olwaleero nga gwe mukolo gwa Rema mpozi ne Sebunya ogw'okukyala tubibyawule waliwo okukyala n'okwanjula lwakuba bano okukyala kwabwe ate bakukozenga kwanjula engeri gye kuli nti kunene nnyo bataddemu ssente nti ssente zisobola okukola ssente ze bataddemu kukyala kwabwe zisobola okukola okwanjula okwa mirundi ng'esatu oba ena okw'omuntu ali ordinary omuntu ali owa bulijjo ndowooza olabe ebifaananyi ebyo. Rema nga musanyufu nnyo azina akimba Sebunya musanyufu nnyo wadde nga bamumba muntu nagamba naye ono muyaaye waliwo akozesa emina gamba omusajja ono ayindiwamu obuyaaye naye nga kyoba omanya pepa waali falanga mbongo bazitaddemu mu mukolo ogwo. Tova ku Bokati TV tujja kwera nga pozi tukuwa ebirala bingi. Akayimba togera ku kayimba siri muyembe Rema gwe yawandiika bamuyitamugerera nakuwandikira akayimba ko wamunyumiza mboozi bikwatako wayimbira kiki kati mbuza naawe toganya nokatuyimbira naye nga ensonga zino abantu bebadde boogera mwera Rema akayimba kayimbidde Kenzo era biki ebintu ebyo tobimanyiko yali akayimba kali organize uwiranga oli yawulizeeyo n'alyoka wandiika kati kali from all the people out there abayita mubeera ng'eyo so nakayimbye buli muntu ayita buli muntu ayita mubeera nga simuyemba ate nga akoyo omulago akoyo omulago kyanayingira kwetonakoowa kakati Rema ekyo nga kimaze omwami musuuza akulumiza olwaleero akayimba akatadde I don't care akali awo don't care tonakawulirako nawe don't care obadde oli mukukola obadde atandise dde okukola kwegamba nawe obadde tonakawulirako era kale kabadde kaddamu ebyo nga bw'obimanyi nga bibiri eri byewayimbye kwegamba nga ffe tulabira ddala abadde abiddamu tetubisaze betulabisala akayimba akawuliddeko tolowooza naye nga kale ebigambo byaffe bisembayiri abakola ku SBS television ne kayimba musirimyembe. Yes, first of all njagala nsaba kayimba kuwulire buli omu kakozesa wonna weyagalidde oba olyanga message eyogera n'omuntu wakumayo waka kamutemu waba nekyayi kamutemu waba tubadde tumanyi no batandise okulaba nga bakamute kamutere mu buli awulyanga olina gwolina okukabulya kamutere mu over and over until wanamanya nti ddala toli muyembe kati nawe okawuliriza emirundi emeka olunaku noze nakawuliriza dda for releasing it like so many times wali okakubyako ng'omwami waali nakawulira nafulumiza ati Rema ndabakula binange bwate batugambye ekyo miliyoni zemba tuli mama mutadde mukwana kola jo Oli ku Bokati TV leero enkya ne luli Bokati TV.